Kale tukyalina Faridah Ndausi omumbejja we Uganda ate Nigeria naye yafuuka kati mumbejja e Jamaica naye tulinayo enkululo twetogera ku white man omugeya byonna byange twetogera ku white man nayo byaliwo okikola otya bangi babanoonya ne bababula naye gwe at least gwe kiki maama yakuteeka senga kiki muli wafa kiki muli tewali just gwe mwe mukitwale mulooza nina bangi omutwe yenna bamulaba ne bwaba mulema bamulaba okuba nti kitegeeza mbuki sirina bangi bantu bamala googera. Is Faridah single, double, searching, or? I have my baby boo. You are mine. Singa abaddewo wano bannange eyo nabyo yayogera taliiwo naye singa abaddewo ndowooza yandibadde amuwana n'okuse wano mutuddewo naye nga mu bulamu bwali. I have somebody that he loves me. He truly understands me a lot. You know, the relationship is all about understanding each other's. Never get all the trash. We don't care. Is it the Jamaican or the white one? Nanange musajja wange wali Munnayuganda. Really? Faridah jatukwako nekibato tuke tulinye ennyonyi ate okyuse ebigambo birye. Ebi byonna ebibaawo. Katugendeko mu lugambo kati soke tubuzeeko ku bibozibozi adde bigitambula mbuno osaba divorce ne bagikumye tebaginyima ebisaa tubyogereko bannange byange n'omuntu wange so tebanyima kituufu Ndausi ku divorce Faridah ebyo tubireke mawulire Faridah nyanze oli serebu era nkutya nze n'okusembera ano bane ndi ku bunkenke oba baaki ndi ku bunkenke abantu bale ne bayoga ne ngamba nja munoonya muleete annyonnyole bannange kwawukana twayawukana naye nga terinjagamba nti ne mateeka biki tuleko tukite twayawukana naye tusigala tukolagana ng'ab'emikwano ayikwawo tuyina n'omwana 2-3 days. singa kabona nga close kwatwandirabye ne bagamba kubanga omuntu nga waliwo omwana tekigaana anything kibagatta naye ng'ate twawukanye emyaka egiwera mingi myaka giwezi oba 8 oba 9 naye nga is not my enemy and I'm not his enemy. Definitely. Let's ask a question, Faridah, quick one. Let's say you got a chance. If we were to rewind that time, would you? No. No. No, I tell what to bad. I know, watch to undercam. The wali bambi. Those are yabera nyo perfect nekisuka. Mamuntu wabera too perfect. Yanoga bana ibuno ba perfect bususi. Maybe there is something behind the curtain gasobola kukitegera. So by the way, that person was so perfect. Yandeka galiaga kamuleke yamanyi okitegera. Kubanga bintu byonna nga mbitegera butegeezi. Nga sikomba kumwenge ningula banengukomba. Naye byaliyo yonesigunnywa. Wakagezaako neno. Nagezaako. Katini. Ndi Musiraamu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwe mukasana abamba tekako mikolo nagitekako nga nkyali bujje negitutegeeza nti anytime emikolo gisoboka era bagirinde nenzo mmanyi kandave guno enda kukiggala kyoleka tukiggale. I don't compete with anybody because that's my Remma. I love Remma. Kate mulamu wange mulamu kazino wange tewali gwe twakyayisa ngenda bagamba ekintu kimu gwe wali naye your first girlfriend okyali naye that's how life is gwotandise naye sigosemba naye kitegeeza mukama yali teyakikola nti omuntu oyo mujja kubeera mwenna batuka ekiseera nabo balaba batambulako olugendo lwabwe
which I respect, the both of them. Ebituuka Mukama n'abaawula. Buli omu n'akwata ebiera tewaliko nti nakyayisa naye mbazisaagala tubyogereko kubanga si ensonga lwaki tuli wano. But that's it. Mulidde mukolo gwange. They both moved on. Era Remma talina tabu eno, nsubira n'oli talina tabu. My Hamza muntu mulungi atya Allah, ava mu famire ennungi ate nkyogera nga sikirumamu. Kubanga bambi sobola kulaba munnange mukwano gwange oba okitegeera nga alina emikolo ne bwobeera gwe n'ompita era bajja kunvuma nnyo. Bantu bagamba nnyo Faridah ne tumulabe wagindi fana nze ndi muntu w'abantu. People love me alone. Sekyo kuba bantu bangi bampita lwabagenda okukola emikolo gye atunulira ku listi ye. Abo abawulira obintu gundi tava ku mukolo si bantu babantu tebabaagala. That's the truth. Olina kubeera nga wenyigira ng'oyamba banno oba okitegeera era tosobola kumpita neseenyigiramu neseeyamba nesibira ku kitundu kwekyo ekintu. So tekiriawo nti mu mikolo ogujja era nze ne bazannyi ba celebrity bannange abenyigira ababeererawo bannaabwe Mukama abawa omukisa. Gwe wali byombi wali mu mukolo ne ku mukolo alwako tetwasumbuwa busumbuyi bantu. Tetwatuza meeting kye batutuziza meeting. However, twafunako obudde ng'abantu munyonyola mu ngeri ye tetwagala just bwe wali owulira nga musobola okwogeraganya ku simu biki but twatuza meeting. Mu basebiti okukola emikolo nga stunt simanyira bwenza kukiddamu as in no but sikitegeera bulungi lwaki nkyowooza as in nti mwe mukitegeera bulala. Tewali muntu ebyaddala mukiraba bulala abantu bakiraba bulala. Tewali muntu abikola ssebo ngali awo mbusebazze babategeere nakola ku mikolo no ebalaava era babeera basazeewo sina gwe nakirabyemu like seriously gwe ssebo kigamba okusalawo nembeera mwenna ekyo kintu sikyakusaaga okubeera nedda bambi tekiriwo sijja kubawaayiriza bambi sinakibala abamu kijja buzi ne mweyagala nemusalawo ne mukikola bweba temuli bakubeera mwenna ebintu bya Katonda bizibu bibuzaabuza bane bwobanga temujja kubeera mwenna no matter what you do mwali temuli bakubeera mwenna era musigala mwawukanya. Ndowooza naye nga si kinene nnyo like for example productions nez'ebweru era sikola wokka nti Nigeria ne Ghana, Kenya, Tanzania okuba nze siri muntu akola ebintu byange nentandika okutegeeza ennyo ensi nti nkikola era oyinza okusanga baga yaggwako talina kyali nowesanga ng'oli tampadde mukisa kwera naye project naye nga ate nkimanyi wembeera mu project y'omuntu nange nina impact nene nnyo but waliwo abampise bampita ne tukola abatampise seegayirira because I know I'm good at what I'm doing. You understand? So bw'oba sikoze na muntu era nabo mba mbasabira bwembasiri naye but nze nganze mu kutambula nti na industries zentusemu nga butuufu oli nandaba nga I think he can be more closer sijesobola kwogera nnyo like nga is a guy nagamba me I can have this opportunity to be more closer to her since nze nannyini mulimu nange nenkikola nga nati omulimu ogumanyi nawe ogusobola okunteeka nange kati nenkikola nga like he wants nakyembaziza he wants to be close to me nange neneefuula naye nga mu mutima gwange I hate what I'm doing but I try to be sweet to the guy sobola okuba nti nkola omulimu ogwo bwe ngumala nziruka minaana toddamu kunda nakikolako. That's it. 2020 so far we either like the movie thing still goes on ate baninde nina omuliro gwa TV series ogwo fire. We have the Zambia team, some from Kenya, some from Uganda, some from Nigeria. So bwento it's a series naye nga tugasegasa ngamba mukama takuwadde ekisa kinga oyogera n'omuntu kebe no interview tugira mange ennyangu naye mukama batagitadde mukisa nti oluba ogenda nga butuufu olalaba you are not ugly, you are beautiful, you looking good naye naafunamu kaalaba nti kankuvume nga butuufu mutima gwagamba munange she is really trying oba he is really trying. Lwaki kijja bwe kityo nti tekiba kisaira kya Katonda era ebiseera ebisinga nti nze newema ntula maaso ga kamera nga mukama saba ndabikira na buli muntu yenna mulabikira obulungi bendabikidde obubi abo
okisazeewo. So kugamba ekintu ekyo bwe mba ngejja mansinkanya abantu abo oba mbasanze mu Kenya oba mu Tanzania oba mu Ghana oba Malawi oba Botswana, whatever it is, ti bwe tusinkana enjogera gye njogera namwe enkwatagana gye nkwatagana enkolagana yange nabo ti bwe njogera nabo bampuliriza kyekyo ekisa kya Katonda oba okitegeera. Nina omwana fact gwendaba ennyo Clever gye banange era nange nsabira Mukama yongere omusumulula ffenna tusobya nga tetumanyi, so Mukama yongere omusonyiwa oba byonna byaliwo kuba ffenna tusobya nga tetumanyi buli muntu yenna, so kimwagalako atya Katonda. Bambi buli ayogera Mukama abadde gy'abadde ng'asirise ng'afumba byafumba balowooza nti yali avuddeko. Clever J, I'm so proud of you. You know, I'm really proud of you. Believe me, you're superb. And with God, everything is possible. Kati, this is your time. Just use it. Use it. Use it. Byonna byakola studio gyagikoze abantu bajja kugendayo oba otegeera. Obubaka bwe nsobola kansooke nsalewo kiri kuba nange baali bakyonjogeddeko ti bibeerawo ebibiina nosalawo nti buli omu olina amateeka go gwe boogaagala. Ssebo kebe yebweru olina kugamba nti do you want to make it oba okitegeera tojja kukumakinga kintu on a silver plate just like that. Nogamba anti oba osobola nyinza okuwa chance nenkuwamu sini emu babbiri oluusi ne bigaana naye bwoba osobola we can just get together netukola production nota sente netukola production nenfula main character kibaawo. Ekyo kibaawo n'omuntu yenna oyingira ekibiina mu kibiina ekyo ssebo tetubibeeramu mbu byabwe nti oli awo buli kimu naawe otetenkanya ebintu ebiba byetaagisa bibeera bingi. Nze era bwe tuba tusaba ssente oba basaba ssente I don't mind about that. Buli omu alina enkola ye bw'agikola nabo bennyini basobola okujja kati naye bw'omusaba ekyo omusabayo mwolabire omuntu ayagala kyayagala. Omuntu alina passion y'ekintu kyayagala agamba naga nti kitegeeza kuba oluusi tuba tubayigiriza naffe okuba kubayigiriza nti atandika wansi nga firimu teyazisoma naye n'omufuula kyali n'omufuna n'omunoonya n'omuzuula. So omuntu aba asabye sente it is fine oba tuzisaba that is it. Oba oyagala sasula oba toyagala okireka oba olowooza it's calm oba okitegeera tetubasaba muno tubakozesa. Kigaba amateeka ago gwoyo abakikola kubanga ssebo tewali atazisaba bwe kiba nga kituuseewo. Bwe bagamba nti editions za ssente bweziti then what is that a problem? Nange mwe ngenda okujja mwe ngenda okukola production y'ebintu mba bikozeseza ssente oba okitegeera mba njagalwa mba nkupushinga okwongeramu amaanyi naawe omuntu gw'aba ali eyo. So they should not criticize however we causing the part of them. Oba okitegeera nze era bw'ojje wange nkugamba nti membership fee this is it. Nyinza okumala emyaka 5 nga sikoze firimu nga neeyiya naye lwe mba ngikoze nenjikola eba y'amaanyi oba wayise emyaka 10 you are part of it. Ekyo I'm making things clear to you people. People say batusaba sente lwaki gwe oba oyagala ojje for free nga ne bwoba ogenze mu ssomero ng'olina course gy'osoma you pay for it. Akasex ako simanyi kuba sijja balumiriza nze mbadde sikiwulira nnyo wano ewaffe. Omuntu era ajja okugamba nti akusabe sex nga kwegomye ng'omuntu you either say yes you either chill with it. Oba gye bali babirekeraawo but ewaffe mbadde sinnakiraba. Mbadde sinnakiraba simanyi oba gye bali omunda nga sikimanyiiko but ababeera bakikola it is not right for sex, it is not right for money thing, it depends kibeera fine. Tewaba ki? Ngambe tikiri fine. They should be determined. They should like oba you have a dream you should go for it. Lemerako so long as nti tokikozesezza mu bubi ebintu bikwase Mukama Katonda yasinga byonna talemererwa ate you should grab your cake and eat it no matter let them call you a gold digger whatever they call it just go for it. Tolemerako bulemerezi ojja kutuukawo oyagala kyekintuusiza wendi mbisa mu bingi si mu bwangu ti in that tuuka n'erinnya lyange nerifa somewhere amina mu abanjogerako ebibi mbasonyiye kama yaba abajajinga naye nze situukiridde but siri mu binga bwe balowooza. I'm not there men women I don't steal I don't bingi situukiridde but ndi mwana w'abantu mba mu family etegerekeka mboogere nako. I love you my pretty lady.
wanfuula kyendi. So I love my family. Yes, that's it. That's what I can say. Sijja bamenya naye abo benjogeddeko mwebale kunfuula kyendi. Mwebale kunjigiriza kutya Katonda. Okay. Emboozi ya Faridah ekyali mpanvu. We can't finish it in just one day. But tujja kubanga si tumbaleta twongere okuba nga tunyumyamu. Next time ngenda okuba muleeta ngenda kuba musanze ku set ye Air Film. That's why we're going to have this old talk of ani akumanyi kyekiriwo biki kyabazanyi ebyo nono mujja kuba mwongera obimanyira. Ekyokukola kigenda kimugenda wansi awo dropping all your questions. Next time mu meeting azigenda okuba nga mubuuza. Ze mubuuza olwaliro ng'okimanyi tewasinza bwe nga kino takimubuuziza kiteekewo tujja kimubuuza omuntu ogudako. Naye tugenda mu ka moment ke bayita quick fire. Quick fire tuwatubuuza omuyimbi oba celebrity oba omuzanyi wa firimu ebibuuzo ebyamangu nga alina kuddamu yes or no bakyuzaako answer emu without hesitation. So Faridah, are you ready? Quick fire, are you ready? I'm ready. Sure. Yeah. Best dish? Matoke. White or black men? Light skinned. Cash or card? Card. Card. Cash or credit card? Credit card. Lwakibeerako sente nyingi. Just Smooth or hard? smooth, of course. Indoor or outdoor? Indoors. French or Uganda? Both. You do both. Light skinned. Tall. Warm. Family car. Hotel. Thank you so much. It's proudly done by King Montage Productions. Bakola emikolo. That is mikolo gyokuwasa, introduction kwa kuwasa emikolo gyonna birthday kwanjula Montage Productions bagikola nga sheno kulamu nekutuukako yonna gyoli. So beekwate waliyo omukulu bamuyita Sir Lawrence yabeera nga akwasaganya ensonga zino. Beekwate lunnyo bagenda kuba bakwasaganya bakolera omukolo gwo nga guli bulungi nnyo, kukyala, kwanjula, kasiki, simanya baby shower, introduction shower, kufa shower, ebyo nonna wajja era nga bwe bakambasabire ku mpewo mujje tukole ffenna nsaba tukikwasaganye bati eba sponsorship bajje tukikwasaganye tekyave kiba kitambula wala.